era nga ye film gye tandise entandikwa egenda mu maaso giri ate binyonyi bye bikirya byokka so bannaffe betutandise nabo omanye abantu abali mu kikolwa eky'omukwano tebabula oli bw'abaako gwapaakinze olabirawo n'omanya nti ekigenda maaso kyonna waliwo entegeeragana gye bayagala okuggusa bulungi ganti obwampuyise tunyumye oli akyusa ne simayiro kulwokuba balina ekigambo kyetegese omugamba njiza ettooke lyange so nga mubaamu oluusi mbamu ekyali ntandikwa tugenda kikuggusa mutuufu ensonga yange naawe nigigambako kati Kalunyi ayina ensonga egyagala gguse Kalunyi naye ng'omunnanga omuntu ono yalina okulabikani asalawo ekintu ekyo ne kiba nga kiba naye obuzibu buli bumu bwa mwami wange kati omukyalo ono gwe baliko mufumbo bannanga ensiwa eri etabuse naye nga ffenna ekyekola mpawo amanyi omukazi wuno mufumbo bamupaakinze mu muyembe guguno gwakagwogwa mukagwogwa ono wakimugambira musajja mukambwe ate okuva lyagula ejjambi yempya mweraliikirira tannamanya oba ejjambi agula yakugenda mu lusuku oba waliwo ekigendererwa ekirala kyova olaba agamba Kalunyi ebintu bino agenda empola so nga Kalunyi takye bw'assaako ekigere taagala kujjako juzi wakola boti ne boti juzi wakola tugenda maaso kati simanyi oba alina we yassaka kamera oba mweraliikiriva essaawa n'omusajja ayinza omugwamu Kalunyi omusajja alitutema amu obulogologo buli kimu kyonna bba waakimanya mangu ne bw'aba alina waavuddeko ng'alina walaze kwegamba omwami amanya mangu bawa omukyalo ono yaani ate nga ye Kalungi agamba ensonga ye Kalunyi Kalunyi ebyo bba waaba alimba nze mbadde nyala nkiike kugombola tule bwanamanya nti nakiiseeyo oba si ekyo nkiikeyo nze nkubuulira Kalunyi ojja kundeetera ebizibu Kalunyi nze bwe ntuuka kugombola ne ntuuka n'amala n'akigamba nti wagenze kugombola omanya Kalunyi ndi fala tugenda maaso firimu eno ekyatandika butandisi gwe kyoba olina okumanya nti nze nkwagala enzirugavu sala eri enjeru kati Kalunyi yali mu kinjaagi bano abajjako embuzi omutwe kati ng'amugamu nange njagala ojja onsalira embuzi yange kati omukyala ono yali mufumbo naye nga bbaawe tabaawo naye ng'omukyala kale nno alina ekintu kyagala okumaliriza waliwo embuzi yeeno nzirugavu eri ku ttale mukyala alina embuzi nnyingi naye Kalunyi baamugamba tageza ono aba agisumulula abadde agitegula bamusanze abadde agitegudde embuzi eno enzirugavu eteredde bulungi nnyo kati eri mbwebadde eri musana abadde asaze wagiggyewo waliwo kye bayita okusimbuliza abadde embuzi agala agijje mu musana naye ng'embuzi eno eyina nnyiniyo era nnyini mbuzi eyo azirunda ye mukyala gwe twawuliddwa omufumbo oli naye ng'agambye Kalunyi amusalireko embuzi emu wabula tasala enzirugavu kyokka aliwo abadde ategula enzirugavu tugenda maaso kati Kalunyi bamumanyi ennaku zino bamulaba aswamaswama mu Kakakoza engeri Kakoza gy'atabaayo kireka Kalunyi alina kyagala okumaliriza firimu eno ekyatandika era nga tulaba emanyiddwa ng'obusungu bwa Nakayima twagala tulabe bumuvaawa ono yamugamba weegendereze byabyakakoza nammwe muleeta nnyo ezakakoza kati Kakoza bw'aba nze nkole ntya Kakoza musajja muzibu nnyo kitwale nga bwe nkikugambye Kakoza n'amanya nti linda ebintu ku kyalo kuno omuntu gwe basinga okuteeka Kakoza yajja ku kyalo kuno buli omu amutya nze nali ndi mwana mutono amunnyonnyola yamugamba Kakoza ajja kuno nga lunkupe okuggyako embuzi gye yajja nayo mbuzi ki gye buugirako naani omusajja ajja n'embuzi emu n'omukazi ogwayina bagamba mbu simanyi yamuwasiza ku lugendo embuzi eyo emyaka gy'erina ne Kakoza gy'alina Kakoza kale ono ng'amugaye kitegeeza baga Kakoza ono si mwangu ayinza okuba mu mbuzi mwe yassa amayembe kati engeri Kalunyi gyagala muka Kakoza ate nga muka Kakoza amugaye ni bba wange mitwe mu ategeera mangu ng'amuga ngenda sooka nkirabe kwe naye mwana muka Kakoza ekituufu kyo kyogere ye muka Kakoza atambula yasagala alinga ayina oba mugga muki musimanyi na kumanya kweni kale kali Kakoza ayogerwako yono ekyali ntandikwa Waligo Fahad original names
musajja atwakolanga bw'asobola kyokka ekintu ekisinga okwewuunyisa abantu bagamba mbayina amayembe ate baba basinga obwavu kati ono bamugambye tasala embuzi enzirugavu naye okuva olugambo lwafunye omusajja amugambye nti omusajja oyo ku kyalo kuno yajja n'ambuzi era yajja ndi muto kirabika mu mbuzi omwo mwe yateeka ebintu ebikuuma mukazi we era embuzi enzirugavu eyo erabika weegendereze mukaaka kooza ggwe nze nkubuulira ali mu kujjukira ebigambo mune byamugambye kati ye ng'ayagala mukaaka kooza bwe yatuuka ku ttale abadde agenda ku mbuzi ey'ebitanga enjeru n'alumba enzirugavu omukazi yamugambye tosala embuzi enzirugavu mukinjaji yajjako emitwe gyangu bw'oba oli muggwa amayembe agalemesa njagala nkukule nga bawalaawala nakabege nga bamuwalaawala omusajja embuzi gye baamuganye gye yatwala efirimu egenda maaso tuba tuli awo waliwo gwe baleese buli lusozi n'engo yaako ono mwana wa mulirwana gwe kabadde ki kabimbiri yajja mukambwe akaana kabbi maama nze siina kyenkoze jasito yansanze mbadde asena jangu mwana gwe olwaleero nkukooye bintu byokunswazaswaza saagala wamma jangu kantemere tukawone lumu tema nze njogula ez'essanda ozze kutema oba naawe ozze ku omuntu eyali azzokangakanga yazzokangira eri tebakangirayo kana gwe lwaki obba enva z'abandi kateega awali enva eziyidde bino bemwefumbisa enkoko oleka ku kyoto mbwe ekyatokota osanga temuli nkoko nkulu kati oli kabimbiri yagenda yeewuunya omuzadde yandibadde akambuwalira omwana ate mu ddakiika eno yamuleese bamuteme tugenda maaso tuddako ewakakwoza ali mukola tolina wirubaalo noonya okugira nakani wano okaanira omusaala nga teguwera kakooza ali mirimu gye nagambye firimu eno egendamu emuke Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka li namba 8 negemeleta bloka nya ebintu bino tebisombeka naawe gwakantu mumanyi buloka zagundize bumba ezizitowa ojja kwesasula oba tosobola kuleeta buloka zanguwa bonyabonya wano lunaatuuka obudde bugendo kivaamu ng'ogamba bino nebyenkolago wandibadde obikola ye waligo Fahadi tugenda maaso tuddako ew'omwana akwatiddwa mu kiyungu kya mulirwana abadde abba enva zaayo mwana mubbi ate omwana atandikira ku nva maama nze nsiridde ku binyeebwa mpusa ejiiko 2 wano wera tokuta lwaki otuswazaswaza maama bansi lwaki kaana gwe otuswazaswaza ogenda omwana wakoze eki omwana ebintu ddala okutuswaza buswaza omwana agenda ku kyalo nadda mu nva z'abamulirwana n'azisanga mu biyungu ate ebiyungu by'ekyalo tebisibaawo kati kayingira ng'akaawo ne kawuuta enva mwana mugambe bulungi mwana buli omugamba n'omukuba mukubira okuwuuta enva n'enkyajjakeera owulidde talanza sinabba ku nva za mulirwana owulidde asanze Justin kutte ejjiiko ng'ogenda kukola ki mbadde nkyafuna kirowoozo gwe kaana gwe kati yakola ng'amugamba genda olete ebidomola by'amazzi 10 ng'obiyiwa wansi kaana kabbi efirimu egenda maaso taata namu ekibonerezo waliwo kye bayita okugunjula n'okubonyaabonya waliwo ebibonerezo ebigunjula omwana naye taata agamba embooko teriimu kyovola abagamba abaana ba chairman baba bononefu kati oyo omumazi omwonoona mbaba zizubeedo original names ebibonerezo efirimu egenda maaso biso simbooko ajazimanyiira asigale nga takyazitya likyayagala ebintu by'ensi bizibunye ebibonerezo ebigunjula abaana birala si muggo kuba omwana leero omukubya kibooko n'agaba buswanyu tebukyankanga egenda maaso kaka tuddako ewakalunyi embuzi njireesi musajja gwe kikyokoze yagitemyetemye edda n'ebyenda amaze obyoza nagambe totema embuzi enzirugavu ya musajja ekyo kiwonye kumbe yakikoze akigenderedde bamugaye embuzi naye kaerimu amayembe agalemesa mukazi wona okwenda kireka ebbanga omwami lyamala nga taliiwe embuzi ze zimukuuma kati omwami aba ali mu kukola emirimu gye
embuzi enzirugavu etemeddwa ogenda okulengera gwe nagamba ntya ogenda okulengera omusamba gumulumbye nagamba ntya ye waligo Fahad embere mutabukidde ku mulimu yerumise omusambwa ne nagamba ntya omusambwa ne gutema musajja gonzise busi bannanga omusajja agamba embuzi yote yagijjeko dde omutwe twale eri naawe ebintu bino mugira bugeze ekintu mbuzi nakanimwe mukuliriza ebintu wano oginakanize ngisaze n'okusiita tesiita kumbe omusajja gyali maama ani ankutta awaluma yerumika ensi erimu ebizibu bannange ono akyasoma omusajja nakulekanya njasoma bulo kaita sona zesombera kumbe omusajja ali mu kwerumika bannange waliwo ekizibu ekiguddewo omusajja ali mu kwerumika era mu kwerumika kwe yerumise omusajja ali mu kwerumika efirimu egenda maaso omusajja yerumise twagala tumenye bino ludda wa gye bigwera firimu yino efirimu yino omusajja yerumise ku kituuse waka edduka misinde ono ayagala nakaba lwakuba baabwe yali amugunda nnyo busuki w'amaziga bwafa okuliriza mbuzi kati nze bigamba mama nze ayiyiza nengamba akendi kanjireke tugenda maaso mweganze tombaze magezi hey mama eri embuzi gy'obadde ngamba okusala first of all ebadde nankapa second of all nenjiyanga omusajja ng'egyo kiggala kati mufe kyogira ye kalunyi mutima gwe musanyufu ekibadde kikuma omukazi kivuddewo mbuzi yiyo ebbaawo nalyoka akuteekaawo akutadde mbuzi gwe tomanyi akutadde mbuzi kati ekyo kivuddewo ekyo kiwonye era kyolina okumanya olweggulo nina okulaba muyembe guno ogwakagoogwawe gukwata tojja mu gwakoona onzise omusajja yagamba embuzi eyo teriibwa nange bulijjo simanyi lwaki kati engeri embuzi gyevuddewo kintu kitono nnyo ekyo embuzi ogiwonye nze ndiwo kati ekyoba ombuulira tukoze tutya bebi okusala embuzi yali asalira ssente embuzi yali asalira ssente kati engeri ye gyalina ekirowoozo eri omukazi ono era asubira tugenda maaso kati tuba tudde eno wa mukyala kyeyamaani Mbabazi Zubeda omwana baamukubye emiggo ku makya lwa bubbi kati babali awo mbw'ate omwana alina emisango gyaziiza omulala kyekibadde bannange kyamaani omwana woza ansobedde busobezi omwana talabikekako mujje munyambe bannange tugende maaso omwana ono kiki mwana bamukubye emiggo ku makya gya bubbi kati ate neera alazeewa omulirwano babe bamunonyeewo omwana abuze mwana kyabuze simanyi nakumanya omwana abuze omwana ono abuliddewa katugere tumunoonyezeeko omwana buvunaanyizibwa bakyeyamaani buli embeera yonna etuuka ku kyalo efirimu egenda maaso kati ogenda olenga lwakudde piki wali wakudde piki kumbe gwe banaye mundeke mwana gwe lwaki otumalako emirembe sikirabanga yamala kiraba olabye eki musooke mundeke kino kyendabye waguni sikirabanga bannange olabye eki mwana gwe musooke mundeke mpumule maama olabye nagga emiggo gye gisinga bw'abanga ayiza okugumira emiggo tumusunde solido aziwulire kati omwana yayogera mazima ki alina gy'abadde agenza okubba ebifi abadde nga bijanjaalo ku kyoto naye yagenza ew'omuntu omu okubba ebifi kyatuuseeko mamanyabo katonda atu bazze mu kiyungu kya mulirwa nekintu ke basanzeyo kirala nnyo kiyungu ki tugenda maaso omwana yakabatemye ni bannaye sikyaddamu kubba yagenza okuwuta ku supu abadde ava agenda ku luzzi n'abaze ewoono
tugenda ogenda okwetegereza abasanze yitawo ono ne bamunyweza yango omukinjaji bane munkubira ki baneze munkubira bwerere nze omukazi ono yampambye omukazi ono twala eri gulabe baneno omukazi alina empisa embi bannange kidinapa amude kidinapi mbu babadde bamuwambye twala eri yogera amazima ekingo badde ompambye wamakyamani abadde ampambye wano amaka gano galina ekizibu ekigaguddemu ekisooka ekiyungu mbu waliwo enva ezisangiddwamu ekikakasanya amaka gano baki basezi babasanze n'ennyama y'omuntu omusepiki bategedde batya ye mwana oli abadde agenda ku luzzi naga akasooka akyame wano yawulira akawoowo najja awute ku supu w'ennyama kuba adde nga babijanjaalo kati mu kiyungu yasangayo muntu bano nga bagenda ofumba omukazi ne bamunyweza agamba tanabba omukazi namunyweza muli batemu mbu babasanze n'omwana musepiki omukazi nga ngane muleke mbanyonyole ono namuyise togamba kumpita gamba wampambye gwetula yampambye byambuzi bigira wawe byembuzi olaba mukazi gobo wampambidde nompambirawo gundi sirika kasirinyi nze wamana mugaye kusala mbuzi oba yasaze muntu simanyi tugenda kutwala mu stensen yokebwa ebipiira tugenda panango niyalese obuzibu yayitamye embuzi oba embuzi yafuusa omuntu ono yeganya omukazi nze nga mutemerako ludda sinnamutemerako yamanyi gye yatemedde enva ze era buli muli basezi obadde n'okumpamba ompyambe mwagala kundya otuula sooka otuule weekazi akazaani nayagala kuyuza ayomba bw'avaawo kati bonna amaaso bagolekeza omukazi kumbe waliwo afunye gaapu zembeeramu ebyo nawetta waliwo omusazi adduse omulala waliwo omusazi agenze mu byokusaaga gwe yitawo tolina nalukusa kutula kubaraza kutula kabaraza oyagala kuyuza kama onataka yuza oli omusajja adduse omusajja agenze kati ono atubuulire omusajja oli abadde akola kiwano yabaffe lwaki mwatemye omwana w'abandi ne mumulya naye nga jjukira yabadde embuzi katuba tuli awo omwami ekizibu kyafunye ku mulimu gy'abadde yakwata pikipiki ate nga byenzibe atuuke waka ye waligo Fahadi gwe ono nga abunye omusaayi simanyi ava kulya muwuuta n'ababisi kuba omukazi abadde afumba muntu wano muntu ki mwami ntuula gwe mukoze eki mwami nsonyiwa eki mwami embuzi yo ebadde ki gwe temutugamba nti mbuzi yali musepiki tulabe muntu kati abasezi obalira ne kupiki bano kye bamanyi omwami ono omusezi yenna ajjudde alayika ava kulya bifi ye waligo Fahadi kumbe yerumise kasita batamye embuzi ye ne yerumika embuzi tetemwa anye bagaye mutema embuzi eyo chairman atabuddwa totugamba kulinda naye ndeka gwe mutemye embuzi bane embuzi bade tulya bantu fe wabula embuzi eraika eleso uziwa nanyonyole kuba embuzi yanga embuzi tetsalwa kati ena baba chairman bane made tedobuzi bananga kitufu chairman munansonyi tufu chairman situlya bantu fe chairman fe situlya bantu wabula chairman ebintu byajja bubi chairman ebintu byajja bubi chairman embuzi gye baseze yereso obuzibu nagamba nze gwolaba mu myaka gyange egy'obuvubuka nayagala essente naye essente yandeetera okukola obuulyawo ekintu kye nandibadde sikola ebbanga eryayita ejjukira firimu eno ekyatandika butandisi y'ono yali agala nnyo okuba omuwanguzi mu buli kimu ekikye naye ate obuzibu bwe bwalinga ssente kale nno yayimirizanga abaana b'obuwala mbadde njagala kugamba ng'oŋŋamba kiggwe empale za square atalina adde 10 ovaako ko naye likankuga leka twatwala eri
ngabo omanyi munnange ensangi zino gwe mulembe abaana bala tebaagala abasajja balukebe kasitobera brass material bakuboola kati gwe naawe oli musiripa omala gayimiriza omukazi nga nze ogenda kunyamba ki toyinza addovaako lipstick ow'ebisatu stupid sire ne bavuma kati nga omanyi n'abaniga naye tasemba nakyo wadde ndi brass material tumbaavu omanyiraani gwe mbadde nkuyambe n'okuyamba kalabe mataba kalinga olubaawo olowooza obigula ki okunywa omugongo omwerere tolina nakiwato toyawula n'amuvuma bubi nnyo kadi era waliwo yalina ekizibu kyekimu bino byonna bye tulaba munnaffe yabitunyumiza kyekyamuviirako okubanga yalina embuzi eyo etasalwa era abaagisaze bwe buzibu bwe baleeta ono yalina omukazi gwe yali ayagala naye nga naye alemeddwa njagala omukazi oyo anjagale ambereko nga supaggulu nga ne bw'omusikatata njagala nange mukazi nkoyo okumpita omuwulu bagana natomerwa kali ng'ono amugamba nti ayinza okumalira ebizibu byo ye Nakayima olina okugenda ku lusozi lwa Nakayima emirembe gyo gitereere owulidde Nakayima ajja kuntabaanya tuddako ewawaligo brother n'agamba nze ebintu bino owulire ono byaliko n'agamba abakazi batuganye naye gweosobola okola ono kyagamba wamma naagaye talina bakazi ne mugamba agende ku lusozi lwa Nakayima ajja kuleka Nakayima amuwa amaanyi ne ssente abakazi baagala ssente ate baagala abasajja b'amaanyi oba tolina ssente oba ku bibyo firimu egenda maaso nagambye Ike Music ku Yamaha Center #1 music promoter mu ggwanga lyonna Uganda edduuka lye liri LB59 awo ku Yamaha Center kati oli kye yakola ng'abivaamu naye kati ono bakimugamba ate ne gye yakava ebigere nga bina abadde akubiddwa lwakuba talina ssente kati kyova olaba emboozi eno agiwuliriza nnyo ku nsi teri atayagala buyinza naye agamba oli Nakayima agabanga mulalu kasita okola by'ayagala bakwatawa gwe oli n'agaana braza abakazi bandeka bagira baŋŋaana abakazi bagira baŋŋaana naye sijja genda wa Nakayima egenda maaso ogenda misambo bagenda otuuka ewaka mwenyinaabwe ng'abalinze ono so bayagala genda mu nsozi mbwe emisambwa gimuwe sente gimuwe n'amagezi afune n'abakazi ono nalimba naawe baba batuleka no nga tutinamuki kimanyi olwo nakani mubebaga temubiwulira abantu kabwa bantu salinga lusenyente sister ni ogambe oyagala genda misambwa Ugenda misambwa ugendayo ekintu lwena buli omu yenna ali misambwa kati ubuti tugendayo tuba tuli eriwo misambwa bali tuwa sente ubana mime mikisa misambwa yulwa mikisa ulidde bakazi bali butusumbuwa ambwa wamoyo ya amanyi temugira mukimanyi nze mukulu wa muwano nze njogera era buli kimu ndala balabirira kale masola balabirira musama kasola balabirira sumi nabeerawo ineba yamba ye waligo Fahadi nagambye mwemizu video motusanga ku Segawa era mwenna abagala ebina Uganda mujja kubisaako emizu video wano wasega ku Kisenyi wetuli esimu eri 0752119087 wamunne ku Majestic Plaza ku MK na branches 2 oyinza ogenda Kafumbe mu Kasarodi ku Discount Mall edduuka lidi BB 104 egenda maaso kati aboluganda abasatu balemye okutegeeragana wakati wamu okusalawo kwagala okugenda misambwa gimuwa amaanyi ng'era yamaze okimanya bw'aba agenze wa Nakayima byonna biba biwedde naye nga bagamba buli kintu kiriko ekirungi n'ekibi sooka otunulira ekirungi ekiriko ng'okyagala olyoke omanye ekibi kyo kigenda kuleeta ki ono n'asalawo yagamba kengagawale bwomu mufe obwavu sebo munveeko egenda maaso obusungu bwa Nakayima bwe tulaba nze ebintu temundeeta omusajja wuuyo yatandise okwekyanga ate nga ye musika omusika omusambwa egunaagirirawo twala eri naawe nga gukola ky'omusambwa efirimu gye tulaba emanyiddwa nga obusungu bwa Nakayima kaakati nnono kye yakola
agamba ebizibu bisirani bingi kunze njagala ngende wa Nakayima gwe wagambye kuba kati ntandise n'okugwa ntandise n'okutomera ebikonge bantu abagenzeyo naye bakolera yamugamba teri agenze wa Nakayima n'aviiramu awo oli Nakayima ayogera mangu kana ebintu bino wewe Nakayima oyo naye ddala tatasa nogigamba Nakayima gwe omugamba bugambi ebintu by'emisambwa bizibu ate najjo jayiga okwegomba n'abwatunula ali wanaatunula nga kkedo ayagala kugenda Nakayima yo yamukejja kubaayo ekibira naga ndi goyita mu kibira bw'otuuka eyo ku lusozi wuliriza ng'okasumululayo osangayo akabugo k'oteekako amakula omusambwa we guba gukusiimye ojja kugula bagujja kweyoleka ogusebe buli kimu kyonna ky'oyagala ata mu maaso bw'oti ng'oyimiriddeko amulaga akagoye kali kojjeeyo waggulu okasangayo ku lusozi bw'okayimirirako ng'ozibiriza ogenda otunula ng'omusambwa weeguli naye omusambwa ogwo tegugirewo omusambwa oli ebintu byonna agenda bitereeza ono yamulagirira bana ebintu by'emisambwa bizibu osookanga n'olaba akulagirira gye kiki laba agamba nti omusambwa gujja kuwa obugagga ate nga yamanyiyo nnyo ew'omusambwa ogwo ye lwaki teyagendayo wuuno n'okufumbirwa tannaba lwaki ye teyagenda era singa ayina obufumbo waligo nti nkoze ntya kiki kyengenda okukola okulayika nimbaako kyenneetuusaako tukyagenda maaso ne firimu eno ate nga twagala okumanya luddawa gye biggwera eyajja okukola teyeebaka ng'akwata amagi ge baamugambye ng'ayambuka ku bannange abakulu baabo sebo olusozi lulimu ebizibu enfirimu yiino baamugambye atwale amagi ng'alinnyalinnya lusozi nga yambuka lusozi baamugambye atwale amagi nagambye negenda mu MK Majestic Plaza level yakutana edduuka liri namba 8 oba ku discount mall edduuka liri BB 164 osobola tukubira ku simu namba 0701101055 n'ekirala abasuubuzi mwenna mwanirizibwa ku bbeeyi y'obusuubuzi omuntu yenna akubye mu firimu eno kopi amateeka egakusanga tosiita ogumiranga ekiba kize naye ng'okugula osobola bulungi nnyo n'ogula ku MK oba n'osuubula oba tutunze abalala naye nga okubamu kopi kimenyera ddala tteeka olugambo ndoba wadde egenda maaso ng'ayambuka anoonya okuba bulungi teyeebaka ayambusa olusozi firimu yiino efirimu yiino munange egenda maaso nkooye embeera embi akooye embeera embi kakati kyeyakola ng'asooka asumula akantu kano nga bwe yagambiddwa tugende maaso nagambye firimu eno ogisanga mu MK Majestic Plaza level yakutana edduuka liri namba 8 wamu ne emizu video nga bulijjo waliko Sega wawotosanga baamugambye jangu n'amagi 2 jangu n'amagi 2 n'ensimbi eŋŋanda ng'aleeserimu era yagambiddwa kasita otuuka wali ameiko wapi bagambe ni kasita otuuka no ssaawa ebyo omusambwa guli gukweyoleka olwa yazirikirawo kumbe mu kuzirika
egenda maaso. Omanye ebintu by'ebirooto bubanga bulamu bwadde lugenda okwetegereza. Ng'atandika kwogera bizibu bye. Nkoyo obwavu. Nange njagala kumekisa. Kumbe bino byonna byogera bigambo Musamba guno ye Faadi Waligo oligino ne muzi. Efirimu olaba emanyiddwa nga obusungu bwa Nakayima. N'obugagga. Buli mukazi. Omusamba gwo gwaseka busesi. Oyagala bugagga. Oyagala bugagga gwonna obusobola abantu abamu obugagga ngate. Njaga. Gala bugagga. Maze mu muti emyaka 2. Naye nga njagala omuntu wembeeranga nga ntambula naye eyo kunsi. Ulida omusambwa. Kati omusambwa gwamugani gwo gumaze mu muti emyaka 2. Kati gwo gwali gwagala omuntu gwe kuyinza okuwangala nagwo. Anyagala mukazi nze sinagala kubeera naawe. Agwegaana agwegobako ate nga ugulaga bayina. Njagala mugagga nze saagala kukutwala. Ulida. Oyagala byange byabwerere. Oyagala byange byabwerere sebo. Efirimu egenda. Embuzi zina embuzi. Uliriza. Kadi omusamba guno gwamugamba nti kyegwagala kwe kuleka kandi agufunira embuzi mwe guwummulira. Bw'aba ayagala ebintu ebibe nga birongooka. Ulira. Era yakiriza buli kimu. Negutema. Nesa. Negu. Tebikwatagana kiriwo. Muntamu muli munya. Ebyo byoyogera kati jukira buli kimu ali mu kunnyonnyola. Nyongero pa. Ngenda babuulira. Bane muyombe empolo omunnyonnyozi wendi. Kati omusambwa gwamuwa amaanyi. Bwe gwamuwa amaanyi yatandika kola busawo. Kimanyi. Tunulira. Kakati we yawanga Agenda kunyiza empewo. tunulira. Kusinyiza kikyogera kwenda mu nyumba. Okimanyi. Wano jjajja najje njagala okwedagala okujja omwami wange. Laba efirimu yatandika kola busawo. Abantu bajjanga nga balina obuyambe baagala abayambe ate ye nga bakolera bintu birala. Wano juzi yali agudde kane. N'agamba olaba eddagala wampalayika wampa ddagala ffu. Nze kyogenda okola kwe kuleka Nakayima omutwala. Nakayima mujje wano. Tugenda maaso. Bwotyo bw'ogambye. Ng'amugamba twala. Omusambwa gwali gwakowa okubeera mu muti. Endagaano gye gwakola n'ono singa agukolera kye yagwagala. Gwali buguyina okulabika nti guba naye. Kati ye gwe wagendanga ewuwe yalinga musawo. Yafuuka musawo. Sambwa gwamuwa amaanyi akwata ku bantu ne bawona ne bafuna embuto. Kati ono ye yagamba nti Nakayima awo gwe waleeta teyakola era saagala. Totange mabega ku kino. Kale. Sisemuka mama. Sisemuka. Tugenda maaso. Kamala okwala eddiro lyange. Tonkiba. Tonona. Kati tolabika ndi oganye okuleka ndi Nakayima obeera naye. Nze kamutwale. Bw'oba owulira nga omukisa gw'ennakuwa gwali mubi. Ng'atandika okuyita jjajja Nakayima gwe nannyini maanyi. Awatira gwe era tetusobola kubaawo w'otali jjajja. Kuyise. Mpita abebwe abatwerekere. Ono twamuleetera obuyambi ne tumuwa omukisa n'agugaana. Kati essaawa eno ng'aganye omukisa. Ayi jjajja gwe Nakayima. Akuttewa. Akuttewa. Kiki kino? Mutakalinga agenza ogenda okulengera okwandibadde ng'okomawo okwe gwe n'akomawo kuno kwandibadde ngo yajja na kiveera mbitutte. Kiki kino kye yamuwa?
Efirimu olaba busungu bwa Nakayima. Yamuwa kino. Egenda maaso. Kakati oluvannyuma. Tuddako erudda ku stage za boda. Tuyina Nagawa Joan nga welafeya. Ku stage ya boda kuliko omwami mulekezi huyo. Omulesewa. Vawano genda ajja. Vawano genda. Egenda maaso. Ono mutaka azza kuyera amugamba ali wakunoonya naye wakwatirako jja kwasako ebiri. Ng'akwatirawo piki. Ekyatandika butandisi. Bamunoonya. Yakola ki? Muntu akunoonya nga yakuwola n'ogaana osasula ebbanja. Amulumbe wa Jambia. Tugenda maaso. Kaakati okudda erudda mutaka. Sebo yafuna n'ekigwa gy'asawulira. Naye waliwo oli amugambe nti gwe ky'oba okola nno n'ebintu by'ogende nabyo. Nze nkooye emisambo gyo. Masepiki gatambula ekiro buli lunaku. Owoza wampa bintu bya mukisa, kumbe ebintu binfukidde ekizibu. Kumbe mu kisawo mwalimu embuzi ya bitanga. Ekyaleero sikirabangako. Kirabanga yamala kiraba. Tunulira. Nsaba musonyiwe. Endo omusonyi. Agenda maaso n'okwetonda kuba ebizibu byamubukadde dde embeera kwe gayamutankuseeko. Kigenda kuggwawo essaawa yonna. Embeera yamutankuseeko. Kubanga gye yatwala eddagala baalizize. Kumbe mu mbuzi mbadde muntu. Jajja munangoze. Jajja omaze n'olabika. Kintu kino munange jajja. Jaga olabika ndi obeera wano jajja munange. Era olabika ndi ogenda maaso weetaaye. Eyo ne tuvaayo. Nakayima bamujja mu lusozi awummulira mu mbuzi alabikira mu kifaananyi ky'omuwala omuto. Eno waliwo wa boda gwe bagobye ku stage. Gendo tuuka eno amafuta piki y'ekyanzi. Waliwo ajja ne Jambia. Omuntu nno okubanga n'asooka agifuuwamu. Egenda maaso. Ewe Jambia. Siyono gwe bamugambye amunoonya. Kuliko wentalabuusi alabikira mu faananyi lya mukinjaji. Ali mu kwetondera mu ssambwa. Tonyiiga munnange gye twakutadde bakugobye. Tonyiiga. Egenda maaso. Nja mufuna. Saagala kummanyiira. Nja mufuna. Egenda maaso. Kaakati tuddako ewoowo olubuto. Maama. Uleda. Ayina ebizibu bye. Mbadde mbuuzaako omwami gwe bayita Kino. Waliwo omwami gwe baamulagiridde mwami bamuyita Kino. Era Kino wa suspenda nnyo. Yambala suspenda? Ani ogwogamba wa suspenda ayambala suspenda? Kuno tuyina omu wa suspenda. Tebamuyita Kino. Wulira. Bamuyita Simbwa. Owa suspenda ku kyalo kuno aliko omu ye Simbwa. Era Simbwa bamukazaako Simba kuba tasimba ne basimbula. Omunoonyeza ki? Waliwo ebikajjo. Kali ng'amulagirire wa Simbwa we bamanye wa Simbwa. Mwami oyo mufumbo avuga boda. Awo weewuwe. Tonolera. Kati ono yazza anoonya Kino. Naye nga Kino gwanoonya ye Simbwa. Oli atasimba ne basimbula.
Efirimu egenda maaso. Ogenda okudda eno. Jangu wano wekigwa leero. Wali. Leka naawe tondwisa bintu bino biruddemu. Naye bw'oba oli ezange togamba nti tonyongera. Naye bwe nkugamba wano. Kyagolinde walala. Jangu. Kiki kino? Kino ekyalo tebakwatirako mukazi agenda okulira omukazi kino ekyalo tebakyenderako otandika obwenzi kino ekyalo ono yalugwamu mama wawe agenda okulira enjuki kiki ate Banyambe obadde ki? Banyambe mama obadde ki? Obadde kimbulira naawe. Mwami. Obadde ki? Wawe. Yatukira mu kafuba kono. Kumba abadde agenda kwogera abadde mu bwenzi. Tegedde. Ono yakimanya. Okay. Kino kikoze. Obwenzi kindu kizibu nnyo. Kaakano Simba we yasima tukeeyo yasibira eno. Waliwo n'abamunoonya. Kirabe. Ye bali. Kale. Nagamba mu kikajjo ze ssaawa mmeka. Naye gwana gweggwe. Basinkale ennaku 2 eziyise. Labayo. Kati ono yatandika mutera because 2 days back. Naye kati Simba wetwogerera agala njawulo. Laba omuwala bw'atunula. Buli atunula ku Simba awulirirawo ng'atalaze. Waliwo yagala kulwisa bino babirwisa. Nedda ate babirwisa. Kati ate olinda ki? Kikuba ayinza otuula. Kimanyi alina omusajja. Muko omusajja. Kino ekyalo tebakyenderako. Ajja kunsinisa amannyo. That's why people say you make them too nnyo. Ate Simba weegendereze. Kirabe gonyonyogera mu lukale bajja kulaba bye. Nga keeyongerayo. Naye kakaaka sajja kano. Ni muko omusajja gwe. Ni kiki? Yegenda maaso. Kaakati ogenda okuvaawo. Simba ngajja akomawo yeeberera eyo. Basi. Sumama. Olira. Kalinga Simba agenda otuuka eno. Nga tasanga lugambo. Waliwo omukyala ali olubuto akunoonya Simba. Simba omukazi olubuto akwagaza ki? Simba mwosimbira omuto banga wa Simba nebizibu birabikawo Simba aliwo akunoonya. Kubanga nze mulagiridde ewuwo. Naye aza kubuuza. Omugambi. Simba amugambye agende ewe gy'anaamusanga ndoozezza mwannyoko naye nensigala nga nkyebuuza waaba mwannyoko gw'oli muddugavu ate ye mweru. Naye olimu amagezi. Kati ate nandikoze ekyo omuntu ajja kunoonya yeetaaga obuyambi mukolere ki? Ne muyamba. Omanyi otagala nnyo nkikoze nkigenderedde. Kumbe abantu b'okukyalo kuno baakowa Simba kuba asimba nnyo. Era bamulagiridde wuwe nakitegedde butegeezi Simba ayinza okuba yasimba omukazi w'abandi. Naagaako kirabe we kiruma. Mwendeguza nnyo. Kabakusimula empi. Ejja kinnyonnyoka. Kale ogenda okudda eno. Kati kumbe ono. Ali ku kiramu kya Simba. Nagani wano wetugenda ogira. Ndabika enimbako engeri gye tubanga kintu kiggwa. Nina okuzimba nange. Omanye ebiseera ebisinga ebintu ebinula abakazi okuba mu bufumbo. Omusajja yazimba. Ekyo ekintu kikulu. Nga wanene. Zimbeko ennyumba ng'etunudde eno bweti. Nga buli agira wakanga wanaawo. Uyo. Naye kubulire. Njala nnuma soka fa kajje ekyo ndiyeko. Lava erimu ekikajjo ndala. Kitegeeza omukwano guwoomanga suuga. Katuddako omukyala gwe balagiridde ewa Simba. Tugenda maaso. Wewa. Kati aba tannatuuka gy'alaga.
kumbe simbwa ajja amuvaako mabega gwe nnyabo owumpuza omuddawa kwendi Noonya. simbwa nkwagala nkunoonya simbwa naye olabika oli musajja mubi nnyo kweni nugenda kulayo ki kweni bandagiridde ewuwo kweni waliyo ki don't you see that I am tumbu simbwa ndi tumbu kyokka itumbu sided me nondeka buli essaawa mulabe bwatunulanga enkenene kyokka weekweta eno simayo ngamba mbu oli weemuyenga simanyi pikipiki eno nanva mu katale kumba oli wa boda simbwa kati simbwa mbadde nzize era buli kimu olina kimalira tugende ewuwo kati nange embeera ewuwo nze omusajja yangobye yadda ku mukazi w'abandi baawe yali tazaala simbwa nalyo katikkula omukyalo n'ettaffaali era we twogerera tugende nze sidda wa musajja anzijidde ejambiya simbwa ngenda wuwo kyokka simbwa si mwetegefu kulayika ali atwala omwana ono ojja kudda gy'ova ndeka gwe naawe togenda wange kyokka kagenda wange laba kagende wange omwala adduka emisinde notuuke wa simbwa bananga abeeno bannange ogenda otuuke wa simbwa kulamusiza nnyabo kale kali nga mugamba omulabi omwami oyo yantumbusaidi itumbusided me and Irene amakulu nadduka kadi ng'amugamba nti ebirala yajja okulabika nti akubuulira ng'amugamba eki n'amugamba nti gwe olimu amagezi gwe naawe omukazi omukulu bakyakubuzaabuza ne bakufuniisa olubuto n'omala n'okuba abantu endulu obawogganira naye abantu bazibu babalimbalimba kakati naawe emyaka gyegyo bakyagifutyanka mwena mwotunulira kalabe nga naye bakulimbalimba omusajja ng'akufunisa olubuto ng'akulimbalimba laba simbwa awulira kakati nekyomukisa omulungi oli ng'amuganze gw'osanzeewo sinze mukazi w'oyo nannyini musajja y'oyajja kakati nno mukinnyonnyoke nannyini musajja sanyisa okukolaba munaaye mukazi mujja bizibu bya simbwa bye bimboyanya era gw'olaba yantumbusaidi itumbusided me and then he ran yadduka kali ng'amugamba munaaye nze w'omusajja nvuddeyo siddayo era mbadde nze wano ewa simbwa kuba omusajja agambye ajja kunzita laba tunula sukia kali ng'amugamba enju nnene yingira kati atonda omukazi muka mwenyoze ng'amugamba yingira munda weewane ewaffe yeyiwe laba etabu point of collection mu maka gange enyumba yange ate abasajja beekaza omukazi ng'amugamba omunayo ebintu bino byokola si birungi kweni wano nze nnyiniwo kweni naye waliwo ekintu ekikusumbwa musajja gwe ebbanga nalwo tumaze nga tukola n'amugamba nti okimanyi waliwo kyotajjukira kumbe ennyumba waatudde oba ennyumba yebagizimba ennyumba mukazi yenna nnyini ttaka yamugamba asinze yazimba enju kweni woba wazimba enju wagizimba ku ttaka lyange kati ng'amugamba ku bintu batandise okunkola nja kugoba wano n'ennyumba yo kweni agoba okoye gwoba ojjawo ettaka lyo gyewo polotiyo oleke enju yange saagala ebyo funa kutiyo otwale polotiyo manyiira nyabo oyo tasobola kufumana mukazi munno mu maka muno tambula ogende abasajja bakambwe ng'amugamba ojja fumba naye kiramule nawe yabazimbira tetukayala kwata ebyo tambula ogende efirimu yiino mu biyumba by'enkoko nagambye mwenda abaagala ebinnauganda bino obisanga kwemuke Majestic Plaza level yakuta ne duuka li namba 8
omusuubuzi naawe yanirizibwa ku discount mall Kafumbe mu Kasalodi nawe tulinawo branch edduuka liri namba BB 164 efirimu egenda maaso kali mutaka nga asooka ajja nini mwotunulira ng'omusonto omwo seba mugaye jangu ajja kufumba wano zanya gwe n'abasajja b'ennaku zino katugenda maaso simbwa buli wamu watuuka asimba busimbi ati kati waliwo yadda ne Jambiya ye musajja gwe twalabye anoonya simbwa kumbe toddamu kujja wano musiru gwe buli kimu nkikuwadde ozungazunga ate nja nakitemera wano enkobogo zijjewo ye musajja adda anoonya simbwa buli wamu asimbawo kaakati obuzibu bwajja kaakati mulamu we n'amugwako yamugamba gwe kulw'okuba sisita wange asirika tojja kutumanyira otyo omwana omubonyaabonyeza omwana wa maama nze ntunule sijja kutunula vaayo male n'okutoola ku sayizi ntwala eri tigusano ndowooza gwe togendayo manye abakazi oli ayinza okwecyangana olowooza tagendayo eyo kumbe bonna neoba omuyiwako amata oba ogendayo egenda maaso kali kano kasooka ne katunula bakola ki wano kajukira katuusa wano omukazi yadde mukakamu nnyo kagamba nti yingira tujja kubeerawo ffenna kumbe mukazi wattu aba n'ensonga lwaki yasalawo asirike kali nkatandika okulambula mulunda n'enkoko mulina enkoko wano n'avaawo ekula gye tunaalya wadde butaala ba supu awo kali nnyinimu agenda okujja mubulamu tukola ensobi nnyingi wulira era sikunenya n'ekintu kino kyokola si kituufu mu nyumba muno tetusobola kubeeramu babiri wulira omukazi ono mbadde nsaba era nga nteesa oba olinayo owooluganda lwe yonna oba mugandawo oba sengaawo ogenda ogira obeerako eyo ambuulirira ng'omuntu ekituufu si kya buntu bulamu okulabika n'oyingirira obufumbo bw'abali gwe n'olowooza nti naawe wootudde ojja kujjaawo ekyo ekikola kiba kikola kirala nnyo era ekikola ekitali kirungi n'akamu kati ng'amugamba noonya w'oyinza okudda nga n'amaka gange saba Katonda akuwa amaka agago ongoba kuki kanako sebo kakazi kazibu nnyo yukira bonga abakazi balina nawe kye bamanyi nti kati omaze okwendera mu bufumbo babbaawo baba bamwe bamanyi kati ate olabika ndi odde ewamu bagamba nayenza omusajja nango bakiswaza olubuto lwa bbawa wano kakati nga katandika kamubuuzani okimanyi nti gwe toyina na mwana gwe wali ozadde olowooza nze naawe ani alina ofuluma enju ya simbwa olira kyokka twawuliddeko omwe ettaka lino simbwa kwe yazimba lyali lya mukazi oyo nno omukazi aba muteesa sooka niyewunya omuwala ono kati oyagala nze alina olubuto olwasimbwa nze agenda okumwezalira omusika asikire zino bizinesi zino wulira bino ebintu byonna byenda gweoyagala ko kalengera katuuse dda goludiddiga gwokola ki abakazi akimanyi bulungi bw'azaala omusika kiba kiwedde laba firimu kali ogenda okudda eno ono agenda okulengera mu ssabo lyabwe mulimu alimu muganda we wayi kiki jangu olira empewo zagambye nti onayagala mulamu wa simbwa wegendereze teri byakusobya baleeta empewo omusambwa baguleeta bagujja ku lusozi mu muti baguteekano mala gatagala ojabuze otyo bintu simanyi walese n'ebigali tuddako ewa simbwa
ono ngenda ono gaganze ntusova wano sisobola gumikiriza ono kasasiro batu sisobola gumikiriza ono kasasiro n'omundi n'ogumu sawa gumikiriza kasajja ako ono yekyanza kati jjukira ono okwepika bamusuubiza bagenda muzimbira enju naye baba kasajja kukakuloga ajatuke efirimu egenda maaso agenda kulagenda kumala kunyenyaka ovakedo mwana wattu bino byansi baba byansi lino ettaka mama yabituwanze naawe litukuze yabitulekera kati sigenda dibeerako nga mukyaliwo n'akasajjako sigenda beerawo ettaka baali balekera kyabugaga kyabusika osigala nani nze ngatambulako yamugamba ku kino gamba balave wano oba nze ngende buli omu najje akatimbagatakuja kubanga omusajja ono kyemulayeko obujozi obumuyitiridde agenda kuleeta abakazi bonna bayagala ennyumba si yennene gw'omanyi sigenda kuddamu ki ebyo sijja kubigumiikiriza nze nga nze balekerawo kunkwana ate ne bbaawo mugayi kaseera abeera mbeerako omusajja ne mulamu we yamugamba kudda abasajja bakambwe ne mulamu we yamugamba endereza ebintu byokola kati kumbe kano waliwo atandise okukalabula nze ndi mukulu wo yamugamba okimanyi muto wange ebintu byokola si birungi endereza ebintu byokola okimanyi nti twakutegedde olabika otandise okupepeya baayogera n'essimbu nze soogera naye tebaakulabye oyogeranga n'essimbwa abantu bakulaba oweegaana ano mutogera na ssimbwa oyagala kwegaana yamugamba okimanyi simbwa ye musajja akutte ebendera y'obwenzi wano ku mutala guno kyokka gw'oliko gw'otandise okuleka ni oyendeguza akende eno oyenda eri oli ku simbwa omukazi alina omusajja mu kifo ky'okwagala balo n'ogumira awo ebinaddirira tombuuliranga era saagala bimanyi tugenda mu maaso nze mpulira bintamye bino mbikoyi omanyi ekiri ewaka okimanyi nti mulamu wange ankwana kale ono kyakola ng'akomawo ng'agamba ki ng'amuganzi waka siddayo simbwa amugamba okumwawula kyokka bulijjo ayawula mu sisitange nga mbalaba kati aye nange atandise okuŋŋamba kati kibamuwa amagezi ago ekituufu kiba kyamagezi naye balamu bangi be bayawudde naye fula atalaba gyalimu kati gugenda kukolota nze nkusiddayo wenjogeresa kino kigaade kigenda kuddayo ewa simbwa agenda mukyala afazaali kati ate ono kino kimuyisiza ddala bubi ono waba agenda wa jjajjaawe abaana amusangawa ekitegeezeza ateekeddwa okuyamba mulamu we alabike ni aloga simba obwenzi bumuveemu jjukira balina essaba ewaabwe nabo Grace ye mukazi gwayagala n'esimbwa yatandise okuleka ni amubeerako ne mulamu wa mukwano n'owa bodaboda tunulira n'owawaka mwenyini mulamu ate naye mukwano alina omukazi mu nju ne mulamu wa amugamba simbwa simanyi kyetugenda kukola omuntu ono okulayika simbwa tumukakkanya asusse kyekutuddemu kati ekizibu ekyo kyangu tuyina muzeeyi bugoloobi kali ng'amugandi ngenda kutwala ewa lugoloobi oyo obadde omulya oyo olugoloobi wa ttabbu bw'anaagaana ajja mugoloobi afazaali alina manajaja nakayima singa kati wagendayo dda ekyo kitwale butwaze kirope wajajja bugoloobi nze mwennyini agamba jjukira balina omusamba gwe baleeta ewaabwe era nga mukulu we yaguleeta okuva ku lusozi gubeera nabo gulabikira mu mbuzi ne mu muntu kati onaamugainize ngenda kutwala ewa lugoloobi oyo simbwa omuloge obwenzi bumuveeko ekimuloza simbwa ki kubanga ayagala simbwa alekera okwana mwani mulamu we kubanga ye gwayagala ate oli naye agasimbwa watalekera okunkwana nja kuvaayo waka kati ono okulabika ndi omuwala amukuumire waka waali kubanga kwe kumpi waali tannaba kuzimba nga we yali amusuubizza bw'anaagenda kijja kulabika kimubeera muzibu omulaba zakusindika saawulira biwulire gwegenda bugenzi baasi nze ngenda kugenda ewa muzibu kali ng'amugamba tugenda kugenda ewa lugoloobi bino gye tuliko tulandaka jjukira ono ali mu banyumiza embuzi gye baatema ejja etya okuba ndi yafuuse omuntu mu seppiki
Zubeda atami mbabazi Zubeda original names tumujikira mu filimu nga mugabana endala nyingi singa bali filimu egenda maaso nadda asoka atunyonyole kati embuzi ene gyetyo okubanga yerimu omuntu bino ebigendo beera mu kitundu ekyokubiri nagambye olaba ebadde emanyiddwa nga mu Ssungu bwa Nakayima nate nga bulijjo emize ngikutuusaako era ng'ojja kugisanga mu MK ne ku Ssegawa edduuka SD18 abasuubuzi mwenna tubaaniriza firimu eno tegibwako kopi okusuubula n'otunda kikkirizibwa paati 2 tugikutuusaako essaawa eno bino bye biri mu paati 2 era kuguza ekitundu ekisooka gw'oba olaba akuguze n'ekyokubiri tubaagala nnyo abatuwagira nnyo Boss!